Buzz Sport Trend kwe tuli afeza gemanya gange abatulaba mugamba mutya baganda bafimu na mwina okuva mutube gwange wenja waje musiziro okutulaba mwebale nnyo nyini mwebale dala okutufula abamanyi oboli awo n'okufula Buzz Sport Trend ensonga mu kibuga Kampala siwe woka emirirwano n'ebitundu ebirala byonna byonna abaana okuva e Saudi Arabia abaana okuva e Dubai Qatar bitulibwe gwange wenja waje musiziro okutulaba muri bamanyi nnyo dala ogwangwe neyama gwe gokulabika nti buli kiseera nzijja ne latest updates oba oli awo zigeza kulabika nti zitambula mu ggwanga weekend that was by then nga tucrossing okuyingira weekend obuzibu bwava tekya kyenjogerako ze ensonga z'omukulu Gravity omutujju ne principal fina tuba tukimanyi bulungi nnyo nti Bobiwine tasongwamu Bobiwine tasobya ng'enjogera bwegamba Bobiwine nantagambwako Gravity omutujju yavuddeyo n'amwambalira bubi nnyo nga musunguwavu n'endowooza oba oli awo ayinza obba yasirituse mu bigambo byayogedde nga bw'omanyi bannamawulire of course basobola okwokesa okusinza munnamawulire kyayagala wabula kirabika nti Gravity byonna bye yamala obyogera yali ali serious nnyo era nga ali staunch mu bigambo bikitegeeza nti yali abikakasa byogera bwe yavaawo enkeera n'alumba omutimbagano gwa social media n'agenda n'ateekawo post yali empanvu nnyo ng'agamba omukulu nti ekifo ky'okuleka obusaabala ne balirayo ebikoolakoola oba okulirayo amayirungi okukolerayo ebyekiso ebifaanaganako ng'ebyo lwaki tolituwa ffe nga ffe bannayuganda oba oli awo gwalaga nti olumirirwa nnyo Uganda ntulizimbako eddwaliro oba oli awo busaabala esobola okugezaako okulabika nti liyamba abantu nga tonadda okugezaako okulabika nti ogamba nti abayimbi tebalina kye bakoze abayimbi bali mu kulya sente zandi badde zimba eddwaliro gwe kenyini wandibadde obeera example oba obeera ekyokulabirako n'otandikawo eddwaliro gwe nga ggwe omuntu omu Bobiwine then let alone genda eggomba ewammwe osooka obakolera eddwaliro n'amala okukola ebyo olyoka okomewo ogeze okulabika nti ojajinga abayimbi okuba nti balina kye bagaseeko ebyo nebibeera bwe bityo ntugamba omukulu yeesize eki okulabika nti alumbagana okulinnya amasannyalaze aga 3 phase agenda kuluvaamu atya naki ekigenda okuddirira bino bibadde tebinnaba tuba tunana na mboge kuyita omukulu Edrisa Musuuza akaana kambata nanyini federation atata amal nava nategeza n'agamba nti Gravity ensonga gyayogerako ntuufu nnyo ddala ebigambo bya Edrisa Musuuza agamba itala balina buzibu bonna okusinza ku bigambo of course Gravity omutujju bwe yayogedde omukulu waba alaga nti alumirirwa nnyo eggwanga lino afuuka ekyokulabirako of course naffe tujalabira ku ye alina ettaka ddene nnyo emagere alina ettaka ddene nnyo ebusaabala wali aveeyo afuuka ekyokulabirako asookawo ettaka lye afe abasobola abalinamu kakasa netujjava tumukwasizeko tugeze kulabika nti tuzimbako eddwaliro era bigambo bya Kenzo yagamba nti mwetegefu nnyo n'akatini kayinawo okulabika nti beegatta bageze kulabika nti bazimba ebusaabala eddwaliro ekifo ky'okubeera beach omukulu aveeyo ettaka donating bageze kulabika nti bazimbako eddwaliro abonjogera bino nga ka video kakatambula ku social media ak'omukulu Gravity omutujju yayitise cement ne half y'emmotoka y'omusenyu n'abitwala ebusaabala n'agamba omukulu nti abinombirese omukulu mubimumpeera obubaka bamubutuusa nti ekindeeseza ebintu bino agezao kulabika nti eringa contribution yange ey'okulabika nti tuzimba eddwaliro wano ebusaabala kubanga n'abalwadde abali ebusaabala bo ye Gravity mu ndowooza ye alowooza nti oba oli awo nabo bakalubirizibwamu ogezao kulabika nti bafuna access ku ddwaliro ku malwaliro ag'omulembe abakyala abo bazaala abo yagamba nti tubaterewo eddwaliro wali so ekindeese ne Edrisa Musuuza naye avudde n'awagira Gravity omutujju n'ategeeza nti naye mwetegefu nnyo okubaako ne kyatoolako oba kyagattako okulabika nti agatta ku ekyo wadde Gravity kyaleeseeko ne Edrisa mwetegefu okukwatako kalina mu nsaka akatini bageze kulabika nti bakagattagatta basobole okuzimba eddwaliro mu mbeera nga buli omu ali mu kwewuunaganya bannayuganda beebuuza ki ekigenda okuddirira Gravity omutujju yeesize ekyo okulabika nti alumbagana abaffe twebuuza nti keyeetyabidde akalimu obuwuka n'ageza okulabika nti amalako nagwo bangi tebatudde embeera eno tebalese kyekimu nga kuno kwe kulina omukulu John Ssegawa gwenjogerako ono omwami muzannyi wa katemba oba oli abasajja betwogerako ababaze mu industry ya art ya creatives eno okuyiya ebiyiye okumala ebbanga eriwerako ddala ono yali mwami w'omukyala Mariam Ndagire mabegaka wabula kati wenjogera bayawukana yavudde naye n'agenda ku mutimbagano gwa social media n'ateekayo ebigambo ebitali bya mirembe yadde n'akatini byadde bijjudde obusungu n'okulumbagana ennyo ye mubigambo bya emphasize nnyo abazadde n'abagamba nti abazadde mulwane ennyo okulaba nti buli mbeera yonna mwerekereza muweerera abaana okwewala ebintu ebifanaganako nga sijja byogera kambi kusomera byonna nga bwe biri yagamba nti obutasoma buluma bukulu twefirize kyonna ekisoboka tuweereze
mugoberera abaana bazadde okwewala emitwe nga gino. Emitwe gyayogerako kwe kuli omutwe ogwa Kenzo yawagidde omukulu Gravity omutujju, kwe kuli omutwe ogwa Gravity omutujju yagambye omukulu aweeye eddwaliro ly'e Busaabala, aweeye ettaka lye ly'e Busaabala, n'ezimu ku ezo oboolyawo ssente zaafunangayo walida of opposition azigeze okulabika nti ziyambako okukolako eddwaliro n'okuzuukusa Bannayuganda oboolyawo abali mu mbeera y'ebyobulamu eteyagaza nga bw'abyogera. Gravity yakkiriza nti kituufu ebiri mu nsi abiraba era abikkiriza nti tebigenda bulungi, wabula ye ngayi ye Bobiwine yagamba nti yandibadde abeera kyakulabirako eri Bannayuganda abalala bagezeeko okulabika nti nabo bafuna bwabwe batandikira. Kino kigenda lekawo birabire bigenda mu maaso of course. Tujjukira nti Gravity omutujju nandilowooza nti oboolyawo y'omu ku bantu abali balumiddwa ku musota. Tujjukira wano yavaayo n'akaba amaziga ku TV almost omusajja omukulu n'akulukusa amaziga gaali gayiriyiri awo nga kigamba nti waliwo bannamawulire bali bamwataka nga bamwogerera ebigambo ebitali bibi case gwe yasinga okusimbako nnyo essira. So this time round tobza kigenda lekawo Gravity omutujju abaffe kiki yeesize this time round okubeera nti akimanyi wakati mu mbeera nga buli muntu yenna alina akimanyi nti Bobiwine tagambwako, wakati mu mbeera nga buli omu akimanyi nti Bobiwine bw'omwogerako oba ogenda kuba oleese buzibu bwennyini. Ki Gravity kye yeesize gwe ogenda kuggwerawa abaimi batandise okuraising abo nabo bagaba bali ku side ye ki ekigenda okuddirira bagiyita Buzzsport Trend kwe tuli Fraser agemmanya gange latest updates zokazoka zetuya mukuwa ogeza kuleka nti tukwebe nabene ogeza kuleka nti bifa entertainment industry. Kyolina okukola kiri kimu teweerabira subscribinga likinga ka video akubo kampera like asobole ogeza kuleka nti katambula n'okutuuka ku muntu omulala yonna. Mubeere bulungi.